gavumenti y'enyalemu ani gweyagala nebuuza ti gavumenti y'enyalemu ani gweyagala kubanga naffe abajagala tetwagala lwaki ntuuka ku kino lwaki emmotoka z'amagye zinsalawundinga ne bankuba abasajja abo tebasiima egy'emirambo ku security gye tulina temuyinza kwagala kutuswaza kutukubisaamu bitulimbu opposition yatuuka n'okutikinga obulu miliyoni 2 yababutikingira mpuku yawe eyo gye mutamanyi buli lunaku olukya ku nsi kuno lwongera okulaga amazima buli lunaku olukya ku nsi kuno lwongera okuzuula ebyama bingi bye tutalaba ebikolebwa ekiro naye nga Mukama Katonda ekiseera bw'anaaba akituusizza tujja kubiraba emisana bangi mubalabye mu NRM nga beeyagala wabula omu ku omu mpola abazze nga bakaaba amaziga wadde abantu bano ate tebayiga kaakati nno olunaku olwaleero ogenda kulya ebigambo ebirungi ate nga binene wabula mulimu ebitiisa ebyesisiwaza era nga biduduma ku Bank of Uganda essente ezabbiddwa mu Bank of Uganda obuwumbi obuli mu 6 minisita yavuddeyo n'akakasa nti sente kituufu banka baagibba naye ekyewuunyisa baagibba obuwumbi obutawera 6 wabula obuwumbi obwagibbibwamu teyabwogera kaakati nno bwina azuuse baani ababba sente kimaze okubeera nga kizuulibwa kikakasiddwa mwalimu minisita wa Mwami Museveni kubabba sente wulira mwalimu abakulira Bank of Uganda kubabba sente kaakati nno byonoonese waliwo ababba sente abamu kubazitambuza kaakati ebyo nga bigenda mu maaso akulira banka eya Equity yamaze ddo okulizayininga lwaki ne Equity banka bamaze ddo giyingira ne bagibbamu omusimbi wulira ebigambo bibino kaakati nno ebya Equity banka ng'okyabinyenyeza omutwe buli alinayo akawunti ye jjukira batandikidde ku Bank of Uganda esente ne bazibba ne bava mu Bank of Uganda kaakati ne Equity abasajja bagiyingidde kigambibwa mbunayo era n'agikulira amaze okubeera nga awaayo empapula ono alekulidde kyokka nga ne Standard Chartered Bank yo yamaze dde okugalawo mu ggwanga Uganda egamba ebiddirya binaagigwa nkoto jjukira banka eno y'Abangereza yo yamaze dde okubeera nga erangirira nti egenda kubanga eva mu Uganda katubayo tukyali Post Bank Uganda obuwumbi 5 obuwumbi 5 mu banka ya Post bw'obanga oterekayo sente kwata ku mutwe w'ekabiri byonna mbikuleetedde mu koolwaleero ogenda biwulira ogenda kutya General Salimu Sale ebigambo byongedde okumunoonekera abasajja bongedde okuwanda omuliro kyokka nga pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo byayogera emyaka 2 emabega bimaze ne bituukirira kyokka nga omugenzi yejja Ichuli ekimu ku byamussa kyandibanga nakyo tukitegedde era ezimu ku nsonga ezaamussa omusajja ono yayogeranga nnyo amazima ngenda kukuzannyira olutambi lwe nnyini olw'ejjajja Ichuli lwe yalumba General Sale nga tazikizizza n'alumba Janet Kataha Museveni nga tazikizizza n'alumba General Museveni nga tazikizizza kaakati bino byandibanga bibimu ku byamviirako akabasa byonna byekuusa ku ssente eza Bank of Uganda byekuusa ku ngaba y'emirimu mu ggwanga Uganda kaakati nze Eke Master emabega w'omuzindalo namaze dde okubeera nga ntuula nsunsule nsengejje nsaasaanye mbeere nga nkimansira amawulire gonna genkoonyeeko ne gesikoonyeeko g'ogenda okulaba Mathias Mpuuga ayongedde okulaajana kaakati omulongoose omuluutansozi nga bw'olaba ennamba eyo ye kafulu mu mbeera nagamba ezitowa eya buli kkala oba bulwadde oba bisiraani oba oyagala mikisa oba oyagala mpapula oba promotion ku mirimu byonna naddala mu ab'ebulaaya tolonzalonza ng'omusajja yoyo sigenda kubeera nga ndwawo kansoke kuzeeko emabega katono nnyo ennaku 2 ku bya Bank of Uganda tusinziire bulungi kati nkutuuse ku kiriwo essaawa zino ogenda kutya abasajja bano nti sente zibafuukidde sente kaakati ate era zino sente zibbiddwa gavumenti ye nnyini ate yezibba ate ke nnyini neteekawo abanoonyereza lwaki bakikola naggamba nti amawanga ga Bulaaya wano we tutuuse nga ne European Parliament yamaze dde okuba akalulu nega nti bano bakubweko natti okutandikira ku Mwami Museveni n'abamwetolodde bonna kaakati nno ebigambo bye bino kansumule bwe nti tuddako emabega katono nnyo ennaku 2 ate kukomyewo olwaleero Post Bank bukadde 5 Equity Bank emaze okubeera nga eyingirwamu Bank of Uganda zabbiddwa Standard Chartered Bank yaggaddewo aba Sentinel Bank gye muli nze nzuuno nsimbudde gavumenti ng'eyita mu State Minister wa Finance Henry Musasizi avuddeyo n'ategeeza n'agamba nti baatubbye naye si zeezo kati entuufu ze baatubbye tazoogera naye agambye nti si zeezo ezo nnyingi ze baatubbye si zeezo kati era okusinziira ku minisita agamba nti ensimbi zino abanyazi batandika mu September abanyazi
batandika atuliza mu September kitegeeza nti amawulire gano yaddenga gabadde gaakavaayo kibadde ekintu kirabika nga kyemabegako batandika mu September abanyaguluzi nga babba ssente zaffe ez'eggwanga era nti wano gavumenti yagenda maaso n'okuba nti etandika investigations okunoonyereza bwe batyo ne batandika okunoonyereza naye nga minisita agamba nti ensimbi ezabbiddwa okusooka zaabadde ntono kakati ne tutuuka wano jjukira nti mu byonna Pulezidenti Museveni yaragira ekitongole ekinoonyeza ku buzzi bw'emisango ekya CID nakyo kitandika okunoonyereza ku mata eno oba ku nsonga eno kati ensonda wakati mu kunoonyereza zigamba bwe ziti ebizuuliddwa sofa oba ebiriwo wakati mu kunoonyereza kati okunoonyereza kulaga nti wabaddewo internal handwork Bank of Uganda Ministry of Finance munda kyabaddemu omukono ogw'omunda mu ministry ey'ensonga z'ebyensimbi ne Bank of Uganda kati kuno okunoonyereza kwa kubiri kutukuleetera okunoonyereza okwokubiri Bank of Uganda abakungu baayo ne abakungu mu Ministry of Finance babaddemu mbu nti n'omukono investigations President yasabye aba DIS Defense Intelligence and Security nabo nabagamba nti bannange mukyegatteko ani yatutte ssente z'eggwanga kakati CID ekirimu aba Defense Intelligence and Security nabo bakirimu jjukira nti ekitongole kino kyayitibwa nga CMI bakikyusa kiki bayitanga CMI kati bakiyita DIS Defense Intelligence and Security kakati bano President n'abalagira nabo omulimu guno okugwetabamu era n'abalagira bwe baba bakikulemberamu olwo nno bakulagane n'ekitongole ekya CID ku sekitongole ekya ESO External Security Organization ekikettera ebweru w'eggwanga bano bateeka okuba nga be bakima beesije bana ba ESO bo bakettera bweru w'eggwanga kale si kye tuliko ekyo katugende mu maaso kakati nno ogwaffe gwa kubeera nga tukuwa bwino osobola okubeera nga okitegeera nti ebigambo bye twogera ebiseera ebisinga tuba tumaze okubeera nga tubirengera wabula President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku lwali lumu n'avaayo n'agamba nti mujja kukiwulira kobenga ofaanana otya kobenga oli luddawa kobenga wagira gavumenti kobenga togiwagira nga banka mwakalaba nga zimu ziggalwawo butereevu nnyo abakuleni banka gye muli mujjukira omusimbi n'omusimbi gwe mwafirwa nga kuleni banka emaze okubeera nga eggalwawo kyokka nga simwe mwasooka ojjukira banka eya Greenland eyasooka neggalwawo eyali omugenzi Kiggundu kaakati eno bannayuganda bangi naddala okusandikira mu Buganda abasiraamu n'Abaganda baafirwa nnyo ku banka eno kwabali bateresemu ssente empitirivu nnyo kati okuva olwo essente zijje zikyukakyuka nga nnyingi zibbibwa era ezimu nga zibulankanyizibwa bwesityo ne zibuzibwawo mu bitongole ebyenjawulo kaakati nno kigambibwa nti ababbye ssente zino ministry ekwasaganya ssente mu ggwanga Uganda yeegasse ne Bank of Uganda yennyini kaakati abantu baamu be babbye ssente zino kyokka nga ate amawulire amalala galaga nti ssente zino zennyini zaatwaliddwa mu banka mbw ate eya Post Bank kyokka nga ate ababadde bazitwala ab'ebimotoka bano ababeerako n'amamundu mbu bo bayawuddeko akawumbi kalamba kaakati bano mbu bakyabanoonya tebabalaba n'ebimotoka mbu baabirekawo ne bakuyita n'omusimbi kawumbi kalamba ekyebuuzibwa obukadde 5 bwe babutuusa mu banka eri ate akawumbi obuwumbi obuta 5 bwe babutuusa mu banka ate akawumbi akamu bakajjako batya obuwumbi 59 kitegeeza bwe batwala ku akawunti mu banka ya Post Bank kaakati akawumbi akamu bakajjako batya okutuuka okubeera nga babba ssente zino babolewo era abaffe ebimotoka bino bibeerako kamera ku nguudo kubaako kamera mu banka mbayingira mubaamu kamera abasajja bano baabulirawa ebyo tubiteeke ku mabbali ebbanka eya Centenary Bank mwenna gye eya Equity Bank agikulira yamaze dde okulizayininga akulira Equity Bank yamaze dde okulangirira kubanga Equity Bank nayo olunaku lugenza okutya olwaleero
ng'amawulire galaga nti bali ababbye Bank of Uganda nga bakozesa internet mbona Equity Bank abasajja bagingidde mbona bole babba mu sente ezita nabakubeera nga zitegerekeka omuwendo ogutannaba kubeera nga gulangirirwa. Bino byewuunyisa kyokka nga Post Bank bwina amaze okubeera nga avayo nga kakasa obukadde 5,000 bwe bwasangidwa mu Post Bank nga bwabicupuli. Ulira obukadde 5,000 Post Bank nga bwabicupuli oba ziyite fake money. Kakati nno weekabe yatereka sente zo mu banka. Centenary Bank mukyali Kigalo naye ejjukire mabegako waliwo omukyala ali mu ggwanga lya Bungereza yavayo naga nti sente ze teziriiko yasanga teziriiko obukadde 10 bulambirira kati bengo bitadde ku mabbali omusajja Ichuli. Bino byonna ebigenda mu maaso eggulu. Lwaki Genosale awa sente abayimbi? Lwaki Genosale awa sente ba promoter bano nga bayonoona ensi yaffe bonoona abaana bato babateeka mu buseegu ne bateeka kanyegenyege? Bino byonna byongera kuwuddisa bannayuganda n'okubeera nga abaana baffe balaba ebifaananyi ebibi ne batuuka n'okubeera nga bakula nga baseegu. Bano ne balekawo abasomesa ne balekawo abasawo naye nga lwaki bino byonna bigenda mu maaso? Kaakati ensonga yeeno sooka owulire omugenzi gwe tukomewo. Ekivulu kituyamba ki mu Uganda ku musomesa? Ekivulu kituyamba ki? Naye Genosale kubanga nawe bitawe byali bitono ndowooza wabeeranga mbivulu kyovula bofa nnyo ku bapromota. Nze sikyajje sigenda ggulo kufukamira nze ate isima ninamuko pride sijja kujja kufukamira kanfa obwavu banna oba Geno naye anoonya bitiibwa. Ebitiibwa olwedde oyina lwaki tokuteekwa ebintu ebituufu awatuufu n'oleka abasomesa ne bakuba bulooka mu mulembe gw'ofuze President Museveni? Omusomesa nga naawe President Museveni watambulanga na lubaawo ng'otusomesa okuva lwe wawamba ojja otusomesa. Museveni oli musomesa ne bwe tubeera mu State House gw'obeera ojjayo embaawo n'otusomesa. Omusomesa n'akuba bulooka n'okwata 7.7 billion n'oziwa ebisajja ebitegeka mbwe abantu we bazinira endongo. President Museveni, State Controller, mba Minister, mukola ki bannange? Mama Kataha Janet Museveni mulegase kiriwulikika kitya maama nti abasomesa ng'oli Minister bakuba bulooka. Abategesi b'ebivulu ebyonoona abaana ne bafuna 7.7 billion. Muli balimba nnyo bannange mbabuulira. Nze Sejjusa butaba na mwana mu nsi eno. Sejjusa kati senga muwala wange basajja bali bamusokoola nze isima nalyoka ne siba na baana mu gavumenti eno. Sejjusa omusomesa n'akuba bulooka. Omuntu eyakola kaaliya ng'ate waguddewo obuzibu ne mulowooza ku basajja abategeka ebivulu. Ebivulu biyamba ki Uganda? Tukyali mabega. N'olekawo abasomesa n'osalawo oyamba abatamiivu. Ebisajja simanyi twalina ebivulu simanyi twali tugenda tutegeka kusira. Video jimpere Kigalo mukutu gwa EKTV Media Uganda mukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa nkyuka mukutu gwa muntu oyo anyigirizibwa. Bannayuganda mwenna abali e Bulaaya mbatumirako. Sister wange Marie mu ggwanga lya Switzerland nkwagala nnyo nkutumiddeko nnyo era okulwa kutumirako kabadde kakodyo naye nga tolooza nti sikujjukira. Kaakati nkugasseeko omukyala amanyiddwa nga Emily naye ali mu ggwanga lya Switzerland. Abasajja n'abakazi abali mu ggwanga erya America mikwano gyange abangoberera mwebale ddala Haji ne Hajjati we mbatumiddeko nnyo kyemukola ky'amaanyi nnyo. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza ulire ebigambo ebirala. Abasajja abayimbi nga bakamala okubeera nga bagobwa nga bakubwako ekibaati. Omusajja amanyiddwa nga Genosale n'abagamba saagala kulaba muntu yenna ayitibwa muyimbi promoter muzanyi wa bina Uganda oba firimu oba munnakatemba asala ekkubo nti ajja eggulu okunsabiriza ngenda kubeera nkwasaganya emirimu gya gavumenti. Mwe mujja eggulu munnemesa okukwasaganya emirimu gya gavumenti ne mbeera nga muntu ataaganya era omuntu yenna anaasalimbira mu kompawundi eggulu agenda kuba masasi ono bagenda mugirayo ejjambiya bagenda muteera embwa zimugajambule. Mwenna abaagala bino
musimuyite Mukenzo yajja okubeera nga atuuka eno naye mbakooyo okunsabiriza kaakati bino ebigambo byaviddeko full figure ffenna tukimanyi nti ono y'omu kubasabiriza ennyo era babbeega abakyasinze okubeera nga babeeginga mu gavumenti eno eya Mwami Museveni ate ng'ono alowooza munene nnyo kubanga bingi byayogera n'awanda n'omuliro oba oliawo n'ebitasaana ebitajja nga yeerabidde nti ye nzige tabuuka na jjanzi ono nzige ewedde emirimu kaakati ebigambo bino byayogedde waliwo ebigambo ebitiisa era birabika nga ono bigenda kumuzaalira ebitukula Makaayi byazaalira ku nsiko ebigambo byayogedde eggulo ku live n'avumiramu ne Jeno Sale n'amulangira obukopi ne Mwami Museveni ne famire ye ebigambo bino kimaze okubeera nga kikakasibwa byandimuzaalira akabasa byandimuzaalira ebitukula Makaayi byazaalira ku nsiko kubanga ono mbu yeeyita munene kaakati nga yeerabidde nti waggulu w'omunene wabeerayo ate omunene nnyo sooka olyeko ebimu ku bigambo omukazi ono byayogedde ebyefaananyiriza okubeera nga akukkuluma nga yagamba tebamuwa ssente kitegeeza ono singa naye bamuwa omudidi gw'ensimbi agenda kubeera nga aziba omumwa ffe twabagamba nti abantu bano baliwo kusabiriza kulya tebaliwo kuyamba munnayuganda oba munnansi baliwo okwekukusa bukkusa kaakati ono ekyobutamuwa ssente ne baba bapromoters ne bawa abayimbi abamu abanene kimuluma nnyo 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 era avuddeyo ebigambo n'abyasanguza mu bigambo bye bye bino abasajja abo tebasiima egy'emirambo mwagala ntebe temwagala ssente nene sente nyingi temuzituwa muzina mayumba muzifuuyira bufuuyizi muzaanika ku musana naye nazo temuzituwa fe ababakolera ne mulaba tabakola ne muziwa imero ya Jeno Sale Musale lwaki yafuuka mazzi ne sekita y'abayimbi wagisuubula wa ekufuukidde kati akameme akabega ekkeeta wano ekubajjaga ogyebajjagadde tolina wogyetakkuluzako twakugambanga oyaga tufumbe kiboozi kye tuba tukulimba liba tukugjeko ssente Sale Musale kitubuulire lwaki temusima abantu babakolera n'okuwa omuntu ka tiketi nti agendeko e Canada oba mu Europe temusobola ne mubagabira nga bano abeekwana simanyi baani bagenda kwenjera ngenda kutambuza biki simanyi ntwala bemuwa tiketi ezo tebali kukiinako nti wange jangu tugendeko mu UK tebasobola bazigabira baabwe bagala interest yawe simanyi interest yabo kiki mwatadde abantu obulumi bungi n'obusungu ku mitima be byatuwalanyanga bbala mu muntu wadde obwadvisor bbala munaatuwalana twabulako kufa kalona nyamba ne mumwe bwa minisita palana nekendeera kyajja nga yanjogerera mwe abantu Museveni bawa ssente buli lunaku lwaki temwewummuzaako ne bawaako abalala Museveni ali balaba ddinga namwe bawa temuvaawo nze Museveni nemufunamu milioni 10 bwekiti simuddira naye sikikwatangako sikirabangako naye olaba ze ne bamuwa biliyoni 5 ne bamuwa biliyoni 8 ne bamuwa biliyoni 7 ne Alin Skinner yayingira mu State House teraba muzeeyi bamukuya ekiko awo munda mwennyini TV yabo jinga eringa gye yaguza government tasobola kwogera kuba talina wabagamba ate nga n'obulanga abukola ku bwereere temuli balungi kimala eri bantu balungi bammwe abantu muyiga okusima ku bantu nga bakyali balamu muyiga okusima ku bantu abakoledde ebintu ebirungi baba babeereddewo muyiga okusima ku bantu otherwise n'ensi tekungulwa tewali agenda nayo wetuli wano abantu baleka ne business aba baba hotelo ne bajja eggulu ne bebaka eggulu oli naleka hotelo namba n'amala omuyezi ina mu lodge oli nakulimba ekintu kyolabako mbu awonya simanyako eddagala eriwonyaki simanya eriwonyaki n'okwata biliyoni n'ogisa mu ddagala iye bootu bokola research bebagabana ne bali era nga gwe tolaba kakati ebyo ngomaze okubeera nga obitegeera nkugambye nti olwaleero bingi byolina okubeera nga omanya obiwulire obitegeere kubanga ebintu ebimu byewuunyisa okubanga bigenda mu maaso mu nsi yaffe erimu abantu abamanyi erimu abantu abakugu oba oliawo abandiyambyeko ensonga nga zino naye ng'ate be basingira ddala okukuma omuliro n'okusaakanya nti zigende mu maaso kaakati omusajja mwenna nga bwe mumanyi nti honareba ali omu oba oliawo ava mu kibiina ekya DP ng'oggyeko madamu Teacher Nambooze honarebo ali omu
yavayo n'agamba nti nze Nuupu kye kibiina kyokka kyendaba ne pulezidenti yakulenseta Mitembo ekiri ku mulamwa. Kaakati omusajja ono laba ate baleese bwino yakyaziddwa mu basajja. Jjukira nti omusajja ono takyakyazibwa ku BBS Terefayina ey'obwakabaka bwa Buganda wadde ng'omusajja ono Muganda ate nga Mukatuliki awedde emirimu. Wabula BBS yamugoba kubanga ono buli lwajja emboozi gy'abeerako yakuwaana pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kyokka nga ate ne pulezidenti y'omu ku baagobwa ku TV eno takyakkirizibwa kwogerako kubanga enkyukakyuka z'aleeta ate abali ku TV eno tebazaagala bano bakolera General Museveni. Kati omusajja agamba nti abantu bano bonna tebannaba kubeera nga bakaaba wabula bajja kutuuka ekiseera bakaabe kubanga ffenna tuli mu nsi emu Uganda era nga ebinyigiriza kasita bijja tebigenda kusosola wa yero wadde wa red wadde wa bulu wadde wa green. Ffe bwe twogerako ensonga zino olw'okuba bo bafunayo obusamambiro ne balowooza nti buli kimu kyaterera kaakati nabo tubalabye nga batandise okkaaba amaziga kubanga bo abamu abalowooza nti banene waliwo ate abanene ddala ababasinga. Honorable Lutamaguzi sooka otuwulire ebigambo bino abasajja bano bwe babaddemu ng'obasomesa ensonga zino oba oliawo n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu n'abali ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka bafune message eno kubanga nkulu nnyo tetuyinza kubeera nga tugireka muguluka n'okubeera nga tugisubwa eno ejja tuyamba nnyo olw'eggwanga lyaffe. Nabadde ku TV kuno nendaba omukyalo omu ng'akaaba weeyo mu Banyankole eyo Lukunjiri ng'akaaba omusirikale jeno alagidde ne bansabula embooko mbabadde banzise jeno mulamba yalagidde bamusabula weeyo nanka kubafu bwe twogera baka abo boogera wakuba opposition twaga no wano we tuli ffenna tuwanise tetulina kusekerera bankenku gw'oli musajja Muganda ffe tulina olugero lwaffe lugamba nti awanise tasekerera wankenku naye mwenna mbala museka omwenge gw'abalutamaguzi gwa nkenku nga ng'owanise it's just a minute. Ennaku ezo nze ndi member wa UN. Ennaku ezo Sudan bagidikiralinze as a failed state. Sudan yene badde bagidikiralinze buli omu yeeyita jeno erisebo buli omu akola wakakundi ke n'agamba kati nange nze jeno wa wano n'asala ebiragiro byenga jeno waawo byebikola. Ekizibu ekiriwo abafuga eggwanga lino nalyo lyabagwa mu ngalo nga bw'onoddira omusajja omukopi eyo n'ojja n'omulonda n'omufuula nti now the king n'abuuza am I the king? Yes, omukozi wa waka n'omufuula the king. Ebintu bingi bibaawo ebyenjawulo era bino bye mulaba ebiriwo kikyali kituuza bingi mugenda kubiraba. Abasajja abagwa mu ngalo nga balwana emyaka 5 tewali bintu ali kulwana kwabo balwana emyaka 5 ani yabatuma okulwana era balwanirira anti bakikolerera ani yabatuma okubalwanirira nti abantu Uganda batula ejini ne basalawo nti balwe bategeera be balina balwanira era bojja ewaffe Nakaseke gye balwanira ezemboozi zatwalwana n'ozireeta bakutwala tolinnya ne bakubuuza ani yakutumayo oba walwanira famire yo that's it tozogera. Ennaku zino mu byenfuna olaba ekiriwo walabye mu just 1 week gwokyogedde wano banka y'eggwanga Central Bank of Banks baginyaguludde wakirabye ekyo gwali weebuuziza lwaki Uganda emala lino lyonna ebbanga nga terina gavana. Twalina gavana kyemwagala otugamba nti ekifo ky'obwa gavana kyali kya Busikire nga bino ebika byaffe nti oliwe yafa yagenda olwekyo kirina okuvaawo. Deni bwe tumalaawo n'otunula ne bakuba nti mu byenfuna ebiriwo waliwo abasajja ba sikaali babadde babatumye okutwala ssente mu kibuliyoni van ne babulawo n'akawumbi nabo ne bagenda nakwo era bakyabanoonya. Sebo ebimotoka ebyo bibeerako surveillance ebyo ebitwala obumbi ate in fact bakiprotectinga nnyo ekimotoka ekitwala ssente bakiprotectinga nnyo n'okusinga gwe omuntu oba minisita kuba olaba emmundu ezitambulirako zakajegere kati oba okyali awo ne bakugamba nti egindi basanzeyo $5,000,000 mu ATM mu banka ATM $5,000,000 nga za bicupuli ewaffe mukyala abasajja Nakaseka n'abasiika capati bw'oleeta wali wakeuka n'akebera kiri kino sente namu gino namu n'akugamba nalebo zino si namu naye okugamba nti banka nayo kati bagiwa ebicupuli $5,000,000 oba $5,000,000 kyekitegeeza singa tuba tuddidde bwa mutwalo
bokisi zibeeranga 500 bokisi wano waba wajjudde wano bokisi nyingi naye mbw akuuma bwe kaabazenga nga kagamba ezo ntuufu miliyoni meka kakati kyembadde nkulaga nti embeera si ya bulijjo nga bw'ogisuubira era gwe alowooza nti ebyobufuzi ebiriwo bigenda kutuusa gy'olaga kati we tuli buli omu abuuza tuli mu sitenseni tukwataliriwa ababaka tukwata eno tinaye eno tukutteyo tulengerayo naye ate eri mulengerayo ekiri eri nga tulengerayo omukka ogunyooka embeera eriwo teyeetaaga na kuseka oba olimu NRM alina ekibiina n'atalina ekibiina ffenna tuli mu state of kwagamaya ali mu buyinza abukutta agamba sikuta sita wano alina ne ba key players abamuyamba naye nga ye pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ebigambo ebisinga yabyogerako dda era bintu bingi tuzenga tubiraba ono byayogera bizenga bituukirira mpolampola omusajja ono fena tujjukira bwe yali mulumbe olw'omugenzi Katolo Bwama yayogera ebigambo bingi nnyo nga artist ate nga pulezidenti era ng'omusajja omuyivu ng'omugezi asinga ndowooza gwe tulina mu Uganda mu ba artists bonna kaakati nno ono yavaayo n'abaako ebigambo bye yayogera n'abiragira abayimbi bagende babikole n'abagamba mwetaaga kintu kimu copyright temwina kirala kyonna kye mwetaaga ebyokusabiriza buhandouts n'ebintu ebyefaananyizako bwe bityo ebyokubawa obusente tebigenda kubayamba kubanga mugenda kutuuka ekiseera mubeerenga obusente buno bwe babasuulira temukyasobola kubeera nga mubufuna ng'abasajja bagaddewo webadde buyita olwo nga nammwe bamaze okwonoona erinnya lyammwe n'amannya gammwe nga bamaze okubeera nga babanafuya nga temukyalimu yadde kasupu olwo nabo babijjeko kaakati abayimbi bangi balooza nti ebigambo bya pulezidenti byali byakusaaga mu busaazi kubanga ono enfunda nnyingi zaavuddeyo ng'abuulirira abantu bano ng'omuzadde ng'omuyivu ng'omusomesa era ng'omuntu omukulu asinga abamu ku bano abali mu industry naye nga bano ensimbi zaabaziba amaaso kubanga ogw'okuli ogwasula mmese mu kita abayimbi bangi tubalabye nga basimba ennyiriri ne bagenda mu State House okusikana Mwami Museveni baba bavaayo n'abasuubiza ensimbi abamu bafuna ate nga n'abamu ensimbi ze babasuubiza oba oliawo tebazifunanga na kuzifuna kakati n'ebigambo bino njaga tubijjukireko katono nnyo bimaze bulungi nnyo okutuukirira ku nsonga ya Genosale ekiwandiiko kyavuddeyo n'ateekawo n'agamba siddamu okulaba omuyimbi n'omu eggulu mu biseera bino ebya Desemba saagala kulabako yadde n'omugende muwunya n'okuwunya engatto abamu temunaba na kunaaba sooka oli ebigambo bino ojja kutya omusajja ono nti mulengera owa ddala onooba togenda wa Museveni oba sali musale kusabiriza tojja kuyimirira ogamba ekino mirire okubba amabaati tojja kuyimirira ovumirire okubba sente zirina okuyamba eggwanga abayimbi bamwe bafuuse ba layisi kati ojja kulaba ng'oli asaba paadisi omulala paadi bajezi musaba Genosale kati gwolaba omuyimbi w'eggwanga kati awandiika ati geno ndi muki ndi mwezi ndi mu nsonga siina paadi entaasaamuka ulidde abayimbi b'eggwanga bafuuse ba layisi bangi nnyo olaba omusajja wuuno alaajanye ulidde bamutta balina kufuula sireevu balina kufuula beega basobole okukozesa kye baagala kyanaku nnyo nti bannaffe abamu tebafumiitiriza okitegeera twakimbako dda mu kayimba kabyekwaso nti oli buli wakufuula beega ajja ne maka ago nakolera amateeka olunaku lwaleero babafudde babbeega ate nammwe ne mukkiriza okufuuka babbeega ate nga temwandikiriza kufuuka babbeega so nze ndowooza mwe ba artist muyina otuyamba ffe tuli ba artist banammwe ate ffe tukulembeddemu olugendo olw'okununda eggwanga lino nze ndowooza nti bayagadde ku Eddy Kenzo okumutereereza bulamu Baka Genosale wakera kumacha nawani kati Eddy Kenzo oba senior kakati nno nze mbeera ebiseera bisinga mbeera nkugamba nti waliwo ebigambo byempulira ng'omusajja abyogedde ne ŋŋamba nti sijja kwongerezaako kigambo na kimu ne nsalawo ndeke bireke bibeere nga bigenderaawo gw'atabiwulidde odde buzzi mabega oddemu owulirize kubanga waliwo ebigambo eby'omuntu byaleeta ekyamazima nga naawe obiwulira n'onyenya bunyenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba kaakati bino byonna nga bigenda mu maaso eby'abayimbi
okubatwalanga nena mu gisimu fungize ebyokubakubako ekibaati okubaggalira okubafuumuula n'okubasenza oluti okuva eri eggulu ewa Jenosale nga balinga ebikere. Kaakati mu mbeera y'emu omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ow'ebitaano eyali komishona NUP gwe yagoba, eyaliko leader of opposition NUP gwe yawummuza, eyaliko deputy president owa NUP mu Buganda NUP nemuwummuza. Kaakati nno ono afeesa nkugambye atuyana zikala oluvannyuma lw'okuvaayo n'alangirira nti agenda kuleeta etteeka oba ennongoosereza mu paaliyamenti era nga ennongoosereza eno eyambako abasajja bali abali mu buyinza okwenywereza mu buyinza. Era ono agamba tagenda kudda mukono mabega yadde ekigenda ekimwe mabega bye yasalawo bye yasibirako byaliko agenda maaso n'okwanja mbu ebintu bino ebyokujjako bannayuganda eddembe lyabwe okulonda pulezidenti ebyokubeera nga bapulezidenti agenda kulondebwanga mu paaliyamenti nga ba MP be bamulonda. Kaakati nno ono ng'ebyo bitadde ku mabbali agudde ku kyokya. Waliwo omusajja nkugambye eyavuddeyo n'amutwala mu kkooti olunaku olw'eggulu ebigambo twabirabye ng'ono amuvunaana kubba mukamusajja oyo gwe yawasa n'amukuba n'empeta. Kaakati ate Mathias Mpuuga mbu naye najja n'amusigula n'amukuba empeta ey'okubiri ne babagatta mu bufumbo obutukuvu ng'ate era olwadde omusajja ono Mathias Mpuuga yagatibwa dda mu bufumbo obutukuvu kyokka ng'ate yakamala okukwatibwa mu loogi n'emuka omusajja ne bagezaako n'okumukuba amasasi agamu ne gakwata emifaliso ne gakwata ebisambi. Kale weewunye singa amasasi ago gaakwata mu maaso kati oba oliawo singa sitooli ndala nnyo. Kaakati nno omusajja atutte Mathias Mpuuga mu kkooti ebigambo bimutukulidde bimwononekedde. Sooka oli akatambi kano ate tukomewo. Sheikh Umar Mpuuga Nsamba tosobola kukwata mukamu katuliki munno n'omufunisa olubuto n'omala omufunisa olubuto ng'ate nawe lwabalongo n'omukatuliki munno ne tubeera nga tetumanyi gyali omusinyooli tekigenda kukola. Osegedde gwamu kubakulira abakatuliki kumpi buli wantu. Osegedde saabafumbo simanyi biki bakugatta n'empeta n'omukyalawo. Mu ddiini y'obukatuliki kikkirizibwa omusajja okubeera nga bakugatta n'empeta ng'ate bw'ogenda owasa abakazi abala molova ng'ate abakyala balala bw'ogenda boli mu kuwasa n'okuzaalamu abaana ate baka abasajja ne bw'ozaddemu abaana abasajja ne babuzibwawo. Kati ebyo byebiki twagala otunnyonnyole. Ssaabasumba n'omusajja mulina omugoba mu bukatuliki abeerewo nga talina ddiini tumanye nti talina munzikiriza yonna olw'ensonga ebintu byali mukolera mu ddiini yammwe ey'obukatuliki tebikkirizibwayo ate baagala entebe y'omu maaso. Omusajja oba okyasembera osembera biki kuje muyite emmeza entukuvu nga tewafunisa mukaamu n'olubuto n'omuzaalamu n'abalongo n'okumwanjula n'omwanjula eyo gy'ogonna baki. Ssaabasumba bano abasajja mubagoba. Ono Mpuuga alina okugobwa mu bukatuliki tekikkirizibwa era alina okugobwa ku buli kulembeze bwonna bw'aliko ng'akulembera abakatuliki tekiriyo ki because tagwanidde kubeera ekyo. Mukukuba obukubi omusaalaba bwe kati akasaalaba wano mu kifuba mu kusoma obusomye essaala ezo ez'abakatuliki olemwa bulemwa. Niyo omusajja ebikola byakola tebikkiriziganya na ddiini yammwe. Ssaabasumba n'omusajja mumugobe mu bukatuliki temusobola kumuleka mu bukatuliki ng'ate akola enkola etakkirizibwa mu bukatuliki kuba ali mu baswaza buswaza. Bano baajenti ba Museveni bwe bagenda baleeta mu bukatuliki nga babasembeza simanyi bafaazaani n'osanga faaza atambula n'emmundu bano be babawa amaani. Mubagobe bonna mubafuumuule mu bukatuliki balina okuwummuzibwa. Ono ye Mpuuga mumugobe abafaaza abeetaba ne Museveni mu kusaanyawo obukatuliki wano mu Uganda nga bateekayo okusoma obukatuliki okufuuka abafaaza okufuuka abadyankoni okufuuka abamusinyooli okufuuka abasaabakristo mubagobe. Obukatuliki nabo bufune ku mirembe ne bannaayi mirembe Mariya nga jjudde neema. Abaganda nga bagamba nti buli mulimo n'empeera. Kaakati nno Mathias Mpuuga bwe yasimatuka amasasi mu loogi ng'ali ne mukamusajja tekyamumalira era ono yagenda mu maaso nga bulijjo n'okusaasaanya omuzeegwe n'okupulakitisinga omuzeegwe ogw'okukola obwenzi mu baka abasajja. Kaakati nno abaana baavuddeyo dda baatandise n'okubaako amannya ate ge bamutuuma era ng'ono bagamba mbu musiraamu awedde emirimu era ye Sheeke Mpuuga. Kaakati ate abamu bagamba ono tannabakowera Sheeke mujjuvu kubanga tannatoola shahada kubanga omusajja ono mbu eri ewali enva ennyimpi nayo mbu ayitayo nnyo. Kaakati ne mu kagiraasi nayo mbu olumu awunzikako. Kaakati oyo tabeera Sheeke mutuufu wadde ng'ekyabakazi bano bonna yakituukirizo y'okubeera n'abakazi abangi naye tannabeera Sheeke mujjuvu. Kaakati
kakati nno ebyo ng'omaze okubeera ng'obitegeera jjukira nti naggamba nti ebyamwa mukyala wa mwami Museveni naye si birungi. Jjukira ono ye minisita akwasaganya ebyenjigiriza okuviira ddala ku baana abato mu ggwanga Uganda mpaka ku bantu abakulu n'ab'envi abakadde. Ono ye minisita waabwe. Kaakati education system yayongera okubeera nga evunda n'okubeera nga abasomesa bakaaba enkya n'eggulo twawanga entulege olw'omusaala ogw'obuwujjo olw'ebikozesebwa mu masomero obutabaamu olw'amasomero amangi agakutte mu mbinabina nga n'amalala agaliwo gaagwadda ne batatabana kubeera nga bagaddaabiriza oba okubeera nga bagazimba. Kakati nno ebigambo bino ng'omaze okubeera ng'obitegeera njagala nnyo nkutwale butereevu nnyo weegatte mu mboozi eno omukyala wa General Museveni byandibanga bimwonoonekedde kubanga bwino atandise okuvaayo mpolampola ng'ajja afuluma mpolampola ng'abasajja bamukasuka mpolampola nga bamumansa kubanga bingi ebigenda mu maaso munda bye tutamanyi. Era twebuuza lwaki General Museveni yalonda mukyala we ku bwa minisita abeerenga amuwa emirimu gino olw'okuba mukyala we. Lwaki yalonda General Muhoozi okumuwa ob'okkulira amagye kubanga mutabani we? Lwaki alonda bamwetolodde okusinga n'abawa emirimu nga gino nga ye kannyininyini musajja mugagga asobola okukwasaganya ebintu nga bino ne famire zino n'azibeezaawo bulungi nnyo nga nazo tazinyigidde mu gundi zaffe eza gavumenti ya Uganda. Kati njagala nsooka kutwala butereevu nnyo ewa mulongo waswa omuluutansozi bwe nkujjayo butereevu nkutwa direct mu mboozi eno oba mu lutambi luno ogenda kutya bwino. Naye ng'omulongo waswa omuluutansozi mbeera nkikuutira enkya n'eggulo nti bw'obeeranga ng'oli eyo nga bikusobedde oba oli Bulaaya oba oli Uganda oba oli mu Afirika ennamba eyo gy'olaba ku sikuriini ye nnamba lumala nnyoso mu bizibu byonna ebya buli kkala bye wali owuliddeko. Kankutwale nkutwala butereevu ate mu katambi. Omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Wewe nanga ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mbe butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitazizeeko abaana oza mu masomero ga gavumenti mu bitundu eby'omu byalo buli lukyaweyongera kivuddeko omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga okubeera ogw'ekibogwe. Mu disitulikiti y'e Rubanda, Rukiga ne Kabale kiviiriddeko omuwendo gw'abaana abeetanira okusoma okwesalira ddala. Tulambuddeko ku masomero agamu gali obubi abayo ne batulombojera obugobe mwe bayita okubangula abaana b'eggwanga. Ku ssomero lya Omukyoga Primary School erisangibwa mu disitulikiti y'e Rukiga tutuuseewo obudde bukyali bwa kumaliiri era tusanze omuyizi ono awalampa muti ku bawanika bendera y'eggwanga agisibeyo yeewujje. Abayizi abalala babadde bakyezingiridde olw'olwewo lw'okunki olubadde lubamekete eŋŋumba. Omukulembeze avunaanyizibwa ku kukuuma obudde oba timekeeper ejjinja taludde n'alibaka okukuba olupanka luno olukola ng'ekide ky'essomero ajjukize banne nti akadde k'okuyingira ebibiina katuuse. Munda mu bibiina abayizi babadde ba lubatu ate nga bangi basomedde mu bigere. Embeera y'ebibiina yokka wamme ekusuulawo ekigo ng'oba oli awo n'abayizi bennyini tebawa maanyi kukwazza kkalaamu. Akulira essomero lino ow'ekiseera Godfrey Twinomujuni atulambuza n'etterekero ly'ebitabo ery'essomero oba library ng'oyinza okulowooza atutwala mu kaddiizo ly'omulembe gw'abaasookawo. Essomero lye twogerako lyatandikibwawo Eklezia Katolika mu mwaka gwa 1990 okusomesa abaana abato abaali batayinza kutindigga ng'endo mpanvu okutuuka mu masomero agaaliwo mu biseera ebyo. Lino lyajja lyongerwako ebibiina wabula mu 2000 lyalemerera be baalirekera era ne basaba gavumenti yezza obuvunaanyizibwa bwalyo. Bano baaweebwa abasomesa 2 bokka abasasulwa gavumenti. We have only 2 government paid teachers. Others are being supported by parents. Twinomujuni atubuulidde nti essomero eryalinga mu baana abasoba 205 kati
basigazaako 119 bokka. Ono alowooza nti gavumenti yabavaako dda. Tubadde kuba maama n'abaana baabo kati Uganda eyenki eriruddawa. Museveni yali tannaba kujja Uganda yali ekwata kkubo ki? Twali tulina bigendererwa kye twali tulagawa. Museveni gyatutute eyo oba gye twali tulagawa. Bwe kibanga abaana b'eggwanga mu mwaka guno bali bwe batyo ne bamaama ekidiba bamaama kye batulaze kye basenamu amazzi lya ntonde eri mu karantini wante balina obulwadde bw'ente bagamba balinayo anthrax n'ente zaabwe zafa anthrax zirina foot and mouth disease wabula bwe zijja zikenena endusu zaazo ne zinywa mu mazzi ago maama n'asena n'atwala amalusu g'ente erina anthrax n'agenda ne bamulongoosa oba n'azaala ne bamulongoosa n'omwana bebi omuto omubiri gwe guba sensitive buli ekimugendako kikwata. Kyebava bagaana okutunda ennyama y'ente ezirina obulwadde obwo zireme kutambula kuba butta omuntu wabula banywa mu kidiba kimu mu nte ezirina anthrax n'olwaleero lyantonde tennava mu lokodawuni w'ente. Twakoma okuwira nga babatadde mu kala